Abasuubuzi abakolera mu katale k'e Wandegeya bakedde kukungaanira mu katale okusobola okwekubira enduulu wa RCC wa Kampala Jen Muhindo gwe balaze okutya nti wandibaawo olukwesikwesi okubagoba mu bifo bye bakoleramu mu katale kano. The vendors already occupying some of the facilities above are advised to reply when the advert is out of the leading daily newspapers. Ati fenga abantu abatasoma oba tulimba. Simanyi abakulu mu KCC ebwe baba batudde nga badesigninga Kampala waffe omulungi era tekibakakatako kujja ku ground kumanya kiki ekiruma abatuuze. Abasuubuzi bano bategeezezza nti nga bwe waliwo ebbaluwa eyava mu minisitule y'ekikula ky'abantu ng'eragira abakolera mu katale kano okuddamu okusaba ebifo bye balimu nga kino kyandiba nga kikoleddwa okubagoba mu katale kano. Naye tukanyiza ne Director Agenda nti agenda ku consultinga bakama be ebbaluwa endala ejje erambika the how ekintu ekyo bwe kigenda kukolebwa so ffenna gye tulinze. Abasuubuzi era bagamba akatale kaabwe kateredde era ng'ebyokwerinda binywezeddwa nnyo kyokka ne bategeeza nti bakkoye okugobaganyizibwanga mu katale. Akatale kano ekikalemesezza okukula emyaka 10 kiki? Mukyafuna ababatawaanya kubanga be basinga okukola ekiro n'abakyala abasuubula omwo abatuuka ku saawa at least ekitundu kitereevu. Obukyafu butuuse ku level gye bulina bususse nawo nti ebigo by'abasajja tebikyakola ewaffe tugenda abakyala gye bakyama ate ng'ebiruusi ebyetaago by'abakyala bisuka olusuku ki ku by'abaami. Director wa Gender Birungi Sheila okuva minisitule y'ekikula ky'abantu nga ye yawandiika ebbaluwa evuddeko Kaluma Nywera asoose kulambulula ku bbaluwa gye yawandiika ng'ategeeza nti ebbaluwa tegenderedde kugoba basuubuzi wabula okutereeza akatale n'okulaba ng'ebifo byonna bikozesebwa mu katale. Ogenda kufuna kati ekiwandiiko ekikulaga nti gw'oli mu kifo ekyo togenda kutawaanyizibwa n'ebbanga ly'ogenda okubeera mu kifo ekyo lijja kubeera mu bbaluwa nti bwe linaggwako era KCC ne bwe n'aba siriiwo alijja mu ntebe nganzi alitandikira wera n'akola ki. Ebigweredde nga RCC Jen Muhindo alagidde ekiwandiiko kino kiyimirire bunnambiro okutuusa nga abakulu okuva mu minisitule ya Gender bazzeemu okukyekenneenya. N'atugamba bulungi mukakane buli ali mu kifo tagenda kuddamu kukola ki. Naye madaamu ndowooza lwaki basigadde nga tebamatidde ate nga gwo banyonyodde. RCC era anokuddeyo ekizibu ky'amakubo agagenda mu katale agatannakolebwako era nga bagenda kukwatagana ne KCCA okulaba ng'ebizibu by'abasuubuzi byonna bikolebwako. Tukanyiza nabo nti bagenda kujja wano ku ground mu katale bakole okuwandiika nga batuuka buli muntu ku mudaala gwe. Byakyambadde Lawrence Crosso TV Omunnyo.